mulabe wa president waffe Kyagulanyi mu ggwanga Uganda olowooza ggwe yaani kati tuyingireko mu mpuku z'ebyobufuzi. Omanye ebyobufuzi olina obbiraba emyaka nga 10-15 mu maaso sinakindi aga ekitone nnyo ku 3. Mulabe wa Kyagulanyi mu byobufuzi by'eggwanga lyattu Uganda gw'olowooza yaani muwandiike mu komenti. Muwandiike awo obeera tumumanyi mu sharing. Naye nze okusinziira ku katabo 48 Rules of Power mulabe wa Kyagulanyi teriyo mulala. Omanyi bwe twogera ku mutabani wa Museveni alina abaana bangi naye specifically CDF Muhoozi ye mulabe wa Kyagulanyi ye mulabe wo ggwe alaba vidiyo eno naawe ayonkana watannazaalibwa mulabe wo ye Muhoozi. Museveni si kyekizibu kya Uganda. Mune mwena muyina bazadde bammwe ekyomukisa omubinze muzadde wange omusajja yakagenda omwaka oguwedde naye kitange yankubiranga essimu nangamba mutabani oliwa nemugamba ndi umbiwambu nangamba gula tiketi ojje wano nyina kye njagala onkolerewo okusalawo. Lwaki? Nze yali omukulu nga yakaddi yali myaka 9. Museveni siwe buzibu bwaffe. Obuzibu bwaffe Muhoozi. Tunulye ba scholars munonye 48 Laws of Power. Tokozesa mikwano gyo, kozesa balabe bo. Muhoozi akimanyi tetumwetaaga. Ku internet kuno ajja n'ateekayo tweet oyo mutamiivu oyo musiru oyo biki kati n'amala n'aleeta ensonga entuufu kikyayagala okwogera. Yagambye agenda kulumba Tesorion olw'okuba omu yamuyisa baffuunu ne zijja zireeta omanyi kambawo ekyokulabirawo kitunaategeera amangu ne zireeta bajjeno omanyi embwa enkadde embwa enkadde nga yawulugumye bwetyo ogamba ha keneevaawo nekyawula embwa enkadde ku nvubuka ye sipiidi gye bakozesa oli yagambye baffuunu ne zireeta jjeno omukadde naye ava muteesa eyo. Manyi bajjeno abakadde be Uganda mwafuuka nga mbwa nkadde bwe muwuluguma mulowooza nti muyina ensa naye nga temuyina maanyi. Fosita jjeno bakugaba batya mbu kati gwe okulira enguudo fosita jjeno mbu gwe okulira endagamuntu nga waliwo bano bajjeno abaliwo awo ab'embavu ajja okugamba nti nze kyenjogera kye kisembayo. Muhoozi akozesa ffe abatamwetaaga era ng'etteeka bwe ligamba don't use your friends, use your enemies. Muhoozi agenda ku Twitter n'atweetinga naye abantu abali ku Twitter bebe obuvunaanyizibwa batonoonya abalina akawunti ng'eri active ku X. Nawe weewandiike waawo ogambe nti no gundi w'amaanyi nnyo n'akawunti ye ku X yeeno tebaliiyo. Muhoozi amanyi ki wa w'alina okutagetinga. Yagamba Kenya yakugirumba ennaku ezimbeera ngijjeeko. Twasembayo okuwulira nti ate abaleese Besigye babadde boogera Lunyankole na Lunyarwanda mu yunifoomu z'e Kenya. Ekyo kitegeeza ki? Bagamba nti omuzadde asobola okubikkirira ensobi za mutabani we naye nga talina kyakukolawo era Museveni yavaayo ne yeetonda si kyo. Kati ffe ne tugamba mbu mutamiivu. Si mutamiivu. Nze nja kutumayo bu vidiyo bwa Muhoozi omutamiivu obwo nshayalingire. Ako nako kakodyo era nze neewuunya bya n'ababufuzi abamu abasiibya Muhoozi mu kamwa kammwe. Muhoozi akozesa mmwe balabe be. Muhoozi bakozesa okuyisaawo ensonga ze. Museveni abaddewo ebbanga lyonna atufuza emyaka 40 mbu tumuvuma tumukuba bukatyuni tewali kye tumuggyeko. Bwe tuvuma Muhoozi tewali kye tumuggyako. Muhoozi akola tweet America neddamu ambassador US naddamu Sudani nayo netweetinga Kenya nayo tweetinga. Waliyo bannabyabufuzi abamanya abensa ba president abensa ba ambassador abensa abali ku TikTok oba ku Facebook bonna babeera ku X. So tubeere bagezi.